Omulayo Soul TV tukulisa mu kumulama kukyagenda maaso program Omunnyo Ku Makya twagala kugendako ebweru w'eggwanga katono nnyo tulengere ate emboozi eziriyo tujja kwegatta ku ttiimu zaffe ate ziri ebweru eyo enkuba etonnya naye tekibalobedde kubanga batuukayo bajja kuba batubuulira biki ebiri eyo tulina munaffe ali embaale eyo tujja kugenda maaso atubuulire ki ekiri embaale naye fedde sooka ojjewo omwami Mukama Nayamba oyo atubuulire Dr. Sam oyo agamba ki ku kyokunywa ekya Mukama Nayamba ate ne ka headmaster akapya akakajja katale. Agamba nti ebyokunywa byakakasibwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo mu ggwanga ki UNBS kitegeeza nti ebipimo byebyo obuyonjo bwebwo ebirungo byebyo na buli kimu kyonna ekyawandiikibwa ku bucupa obwo nti kiri mu kyakunywa ekyo kibeeramu ekiri kyekikusobozesa okufuna seal okuva mu bannaffe aba UNBS. Kakati kinywe awatali bweraliikirivu bwonna kigula nusu 100 lwokka olwa Uganda ekya Mukama Nayamba kigula 100 saako n'ekya headmaster nakyo kigula 100. Kati bw'otuukayo basabe ebyokunywa ebyo ebibiri bw'osanga nga tebiriiyo ku dduuka lyonna oba supermarket yonna ekuliraanye ngenda kuwa namba za simu ojja kubirako Dr. Sam omutegeeze nti fene waffe ekyokunywa nga kyabbula nga sinnakiraba kyandibanga gye kiri naye nga kiggwawo mangu. Kati ojja mukubira ku namba zino wammanga naawe alina okuwabula kwonna kw'oyagala okukola mujja kubanga mwogera. Namba esooka eri 0757 56 0047 oba si kyo mukubire ku 0780 17 416 ye Dr. Sam Byaruhanga tukolera ebyokunywa ebya Mukama Nayamba awamu ne headmaster. Kakati gwe munnaffe muna business nawe ku Soul Media tugamba nti omukisa weeguli season gye tulimu ya Christmas season gye tulimu ya mwaka omujja kitegeeza nti olina okukola kasente kati ebintu byo byandibanga demand mukatale jeri naye nga tebamanyiwa wakubisanga. Kati ku Soul Media jangu wano tujja kuyambako okwanjula products zo gwe zitanaba kubanga zitambula ate naawe okuyambako okulagirira abantu wa gye bisangibwa ku Soul FM saako ne Soul TV. Jukira tulina Soul Media app TV esangibwa ku platforms zonna ate nga tuli mu Uganda yonna okutwaliza awamu saako n'ensi yonna tugibuutikidde. N'olwekyo ogenda tukubira ku simu zino wammanga 0702 17 17 0702 17 oba si kyo ojja kuba ku 0392 17 57 84 butereevu ojja kubanga otuuse ku Soul Media. Njagala kubuuzaako abasuubuzi b'omu Kiyembe mwebale nnyo okwekumira ku Munnyo Ku Makya Mukama Katonda abawe bye musinga okwagala ab'omu Kiyembe mwebale kubanga muli ku Munnyo Ku Makya. Watugana gendako ebweru w'eggwanga nga batunda bannaffe ate abali eyo bajja batwegattako gye bujjakawo katono nnyo naye ebweru w'eggwanga tugenda kulaba amawulire limu 2 oba 3 okulabika ntwongera nawe okuwa feel ebiki ebiri ebweru w'eggwanga. Neggulu erisinze okunsanyusa ebweru w'eggwanga livudde mu ggwanga lya Scotland. Ggwanga Parliament ya Scotland olunaku olwajjo yayisizza etteeka lyafuuse act kati bagiyise period products free for all nti abaana bonna n'abakyala mu ggwanga erya Scotland bagenda kuweebwa tampons ezo ne sanitary pads. Ne wano President Museveni yazisuubiza ekyo kyagaana kyagaana ensimbi zaabula budget bakiteekamu tunaba kyogerawo ku mulundi guno kyali kya 2016 ne kigaana okutuukirira. Anti kakati bayite eno ne basindika abantu ku ground abayigiriza abaana b'obuwala okuzeekolera. Twakizuula nti ziri disposables munnange olaba kakati omuntu awaliwo ezitali nga okozesa lumu and dispose of kakati ezo ekinene nnyo osobola okusangamu omuntu wakati w'omusanvu ne 10 kakati ate waliyo bambi abamu nga yeetaga packets nga 2 kakati weekanga nga onamugabira mmeka ye mirundi emeka kakati bayita eri basomesa abaana kuzeekolera lwakuba ate material tezabaweebwa kirungi naye wano kino kibadde kirungi nnyo nti Parliament yayisizza etteeka lino buli mukyala yenna oba omwana nga bwolengera wano ewaffe Uganda bwe wogenze mu kabuyonjo ez'enjawulo n'osangayo by'osanzeeyo kati nebino bigenda kubeera nga buli wamu buli weetaagira oteekeddwa okuba nga ofuna ku bwereere ogenda bugenzi kuba bakizudde nti abaana bazitadde mu kabuyonjo bagenda ziteeka centers ez'enjawulo nkugambye nti nga bwolengera eno ku kawuka ka Mukenenya bannaffe abasanga we basanze oba ogenze oba mu public office toilets ezo ezeeyo gy'osanga obupiira kati balina zissa ku masomero kati balina kuzissa mu bifo ebiri strategic eza government genda ku ministries genda ku ki bw'ogenda mu toilet ogenda ali Constitutional Square gye buli eyo toy
Chichi. Je ziri ndowooza je ziriwo kati ndowooza ate abantu bangi nnyo oyinza obutabusanga waliwo eri walinga ku watoto da waliwo je ziri ndowooza simanyi ngambye public office bogenze mu kabuyonjo obwa ministries government gundi ezenjawulo ezo bogenze mu kabuyonjo eyo ne ku parliament zabangayo by the way bobogenze mu toza parliament muntu ono tezibatuuka ogende eyo abamu ne bagamba mbuzali tezibamala n'okwesaka kati bano banaffe bayisize etteeka bagenze okizula nti abaana badde basanga obuzibu nti omwana omu ku baana bana abali tasobola kufuna busobozi bugula tamponi zino oba sanitary pads kati basazeewo kwegamba nti free for all provision agenda kubeera ku buli munansi omukyalo buli kitonde ekikazi bagenda kubanga bakiwa tamponi zino ku bwereere kiri erigo kusalawo oba otwala ka tamponi oba otwala ka sanitary pad ekikolera olamusanga otoyeta pepa n'oleka ng'ogitadde mu nsawo ofulumye nayo nnamba kati banefuga batya misuse kyekiza okuba ekizibu naye kati kabasooke bakigire kali teeka litambule nti wakiri zibeerewo osanga institution erimu abantu abakulu abantu abategeevu nga kabuyonjo baziteeka mu tissues naye ng'oli bwagenda avayo na roolu yonna bwe swi nafuluma nayo kubanga bagenza ozulula nti waliwo ne embarrassment nti abamu abaana abawala babadde bati ogenda okudduka okugamba nti nti mpa gundi ng'atya mpa omugaati guno ngutwale ng'atya n'okugenda okusaba obusabi so ye story eyo yesookerera mu nsi yonna Scotland okuyisa etteeka eryo twalina abantu abayitibwanga ba senior women simanyi wa gye baalaga nti omwana ow'obuwala ekintu bwe kyalinganga kimuguddeko bwe kityo nga tugenda ewa senior woman n'akuwa naye kakati amasomero ag'ennaku zino omwana atuuka mu nsonga nabanga talina kikubanga ebiro bineno tebiriko kunenya muntu mbu notamanya kalenda yo simanyi oba kiva kundya oba environment oba ki ennaku oba ozisuubira sabbiiti ejja ne zikeera oba sabbiiti ejja ne ziyisaawo ne zigenda obistadinga n'omanya nti bw'oba ofunye stress kiyinza n'okugira mu makkati tekiriko anti ngambye nti omubiri kati jo reaction y'omubiri yesinzirako kijja ddi mwe lwaki mutu stressing kubanga nambaana abato kihappeninga nolaba omwana nagamba kakati guno omwezi nagubuuse ne mubitema nti alabika lubuto ne lutaba ate najja muki science wacho bomanyi science oyo anti kyobola bantandise neewuunya nga ngamba oba nkyukakyuka mu ndya kubanga luli eri ng'abazadde basuubira nti omwana bajja mutandika bimugamba ku myaka nga 13 naye kakati ab'ennaku zino bakeera oli agamba emyaka 10 emyaka 9 mb'omwana yatandise n'owakana ate ogenda okulaba nga by'owakana tebiriimu akugambye maama w'omwana yamulabirira anti kakati kino kyo kiriko era obuzibu nti enkozesa ya tampuni zino tampuni naye g'obimanyi tampuni osobola okujawula ku sanitary pad abala abazadde balinanga n'obuzibu hymen egenda ku breaking biki biina gundi ebyenjawulo ebyo omwana tajja kukozesa kano tabuuza ezibadde zikozesebwa ku mbeera eyo kati ebyo ndowooza eggwanga neryaffe liyinza okukopayo ako kubanga eyo Scotland mu nsi yonna yesoose okuyisa etteeka eryo nti buli mukyala buli kitonde ekikazi kigenda kubanga kiweebwa obuntu obwo naye bajjajjaffe bo bakozesanga ki simanyi bakozesanga ndoobe kakati awo oyinza okukola improvision ey'enjawulo n'ofuna kyofunye bw'oba tusobola balinanga ebikola nga birungi bisobola okubayambako embeera netambula bulungi waliwo ebikakala ebikookoma byabayambanga okulabika nti bayita mu mbeera eyo oba n'ebikola by'amayuuni okulabika nti beeterezanga naye ate eyo twavaayo kati noze eggwanga erya Uganda tetumanyi oba kinaddamu nakyo wanaabayo anaavaayo n'asuubiza ekyo nati wembanze parliament ejja kubanga nayo ebigabira ku bwereere kati bino byo Scotland ekireese bwereere buli mukyala buli kitonde ekikazi kyonna kyakuweebwa akantu ako kubanga olaba ne Bungereza yennyini nti embeera yennyini eya gundi eyo bagiyita period poverty oba period poverty mbeera ebeera nzibu nnyo nti abazadde kintu kiyinza okukuba mu mbeera nekituukawo nga tolina ssente sobola kutaasa mwana mbeera eyo anti kaakati bwe tutunuulira amawanga amalala agakola ebintu ebimu nga gabikolera batuuze baabwe waliwo ebibuuzo bye tuba tulina okwebuuza kati wano gavumenti bwegamba nti naye egenda zidistributingira abaana ku bwereere awo olina okusooka weebuuze
bagenda kuzijjawa tulina amakolero agaffe bayinza okukola reusable kubanga okusobola okukigira amangu abaana bakole reusable omwana ogambe nti class mulimba ameka nti bwe tuba tukuwadde oba 5 oba 7 isobola okuyisaamu emyezi oba 2 ne tukwongera oluvannyuma anti kakati waliwo n'obunafu obulala ennaku zino obumeruse ennyo simanyi wa gye bwava omuntu akaluubirizibwa okukunya akapala ak'omunda kati omuwadde gundi eri reusable kakati otoba buchafu tuyinza anti kakati awo kitegeeza nti okucreatinga ebizibu ebirala ate mu birala kyengezaako okujjawo kyekiriwa gavumenti yatandika ku nteekateeka eyigiriza abaana bano ab'obuwala n'ab'obulenzi okukola gundi ezo ziyambako abaana ab'obuwala naye kisookera ddala tebaba supplyinga na materials ekyokubiri tebabasomesa kimala ku enkampa naye kakati bwemugamba nti buli kimu gavumenti enaakikola tejja kukusomesa nti oza akapale k'omunda oyagala gavumenti ejje ekuwe enkampa ekugambe joze ne bwoti gikoleze n'ogikooleza kakati awo bw'oba ojoze ensanafu bw'ogyogenye tutuulamu ntuule bwe baba bakuwadde ekyo ate waakiri tugende kugulira eddala tuveeyo bamaze okuba nga batandika okukuba pulaani butya bwe bagenda okuyita mu sizon eno gye tugendamu eya Christmas ebikujjuko bigenda kutandika ennaku z'omwezi nga 23 paka nga 27 anaabasigaddemuko kalooka katonotono ku nga 28 bakusuubira okubanga bonna omaze obupaakinga kakati obutadde eri ozeeyo ku bizinesi ya bulijjo ekyenjawulo ekiriwo nti bakkiriza amayumba nga 3 okusisinkana 3 households bazikiriza okubanga bagenda kubanga batabagana bamenye ebiragiro ebyateekebwawo okulwanyisa COVID-19 okusinziira ku gavumenti. Ssaabaminisita Boris Johnson agamba nti embeera eno ey'okujaguza ennaku zino ze tugendamu erimu koobwe oba ereetawo koobweraliikirivu ku lw'ekirwadde ekya COVID-19 naye tebalina kyakkola balina okujaguza. Kaakati decision eno oba okusalawo kuno kuleetedde baprofesa abakugu mu byobulamu n'abasawo n'abalala okukivumirira. Bagamba nti ennaku zino eno 5 ze bagenda okumala nga balese abantu nga batabagana mu mayumba oba olyawazi amayumba nga 3 gasinkane mu kifo kimu basobole okunywawo okulya beebewe haaga bakole kino nayo nabikiriziddwa. Bagamba nti kiki ekinaabeerawo oluvannyuma olw'ennaku zino. Yo gavumenti egamba nti ennaku z'omwezi bwe zinaakoona 28 bagenda kuddayo nate ku biragiro ebyateekebwawo okulwanyisa COVID-19 bwe bagenda okujaguza Christmas. Ate n'abaana Obufalansa nayo mu mbeera y'emu etandise okuizinga nga banaga nti omuggalo gwabo gw'okubiri gwe baalimu bagaa nti kati non-essential shops za ddembe okutandika okuggulawo ku nkomerero ya sabbiiti eno. Ne bwe tugenda mu ggwanga erya America olunaku lwajjo twagambye nti President elect omuggya Joe Biden yalonze abamu ku bakabineeti bagenda okuba nga atambula nabo kati bategeeza nti kati Trump atandise okusemberera okukkiriza nearing conceding defeat nti atandise okusembera ebirowoozo bitandise okusembera n'omutima gwe okutandika okukkiriza mpolampola naye era gukyali mugumu mukko gutandise okukkiriza mpolampola kubanga olunaku olwajjo yakkiriza n'agamba nti kati waakiri bwe baba bagenze mu transitional moves enteekateeka ez'okukyusa obukulembeze atandise okukkiriza kubanga olunaku olwajjo intelligence ya munaffe Biden yafunye intelligence brief abatwala ebyokwerinda yabasinkanyemukko kitegeeza nti omukulu atandise okuba olyawo asibasibamu bwempolampola emigugu atandise okusiba nga bategeka okuba nga avaawo nkugambye nti yabadde yakkaanyiza era abakulu bakkaanyiza nti Anthony Blinken yagenda okudda mu kifo kya Michael Richard Pompeo okubeera Secretary of State oba avunaanyizibwa ku nsonga z'amawanga amalala. Alonze omukyala asookedde ddala gwe bayita Avril Haines ono yagenda okubeera nga Director wa National Intelligence obukesi abutaddemu mukyala abakyala tuli bakozi okutwaliza awamu n'akulembera ebyokwerinda mu ggwanga erya America ataddewo omwami Alejandro Mayorkas yagenda okuba nga akulembera national security. Bannyo bawadde John Kerry amutadde climate change envoy n'abantu abalala bagenze maaso naye nga efo omukaaga yasobola okuba nga ajjuza nga yeteekerateekera kugenda mu buyinza omwaka ogujja ng'ennaku z'omwezi 20 Trump atandise okukkiriza mpolampola oba olyawo anagenda otuuka nga 2 ng'amaze okumalamu obubwe
mu White House. Natumusabire musajja wattu asobole okubanga atamanyira obulamu obulala bwanatandika ekisanja kimu kyokka kyabadde kimpi nnyo bambi musajja wattu naye Katonda amubeere. Bwe tugenda mu ggwanga eri America olupapula lwa USA Today bagambye nti Food and Drug Administration mu bumpimpi ekitongole ekya FDA kitandise okubanga kyanukula ebibuuzo ebitandise okubanga biyiika okuva mu bannansi ab'eggwanga eri America. Okuva we byatandika okuvaayo nti oba oliawo vaccine yazuuliddwa oba ekyagenda mu maaso n'okubanga eri ku final stages ez'okuba nti ekozesebwa ku bantu ku kirwadde kino ekya COVID-19 kati buli munnansi w'eggwanga eri America atandise okwerwanako. Ebibuuzo bitandise okuyitingana nkola nti okufuna vaccine eno ye eyina bulabe ki biki ebibuuzo bingi nnyo ebibadde bibuuzibwa naye bavuddeyo ne bakakkanya abantu babagambye nti vaccine eno newankubadde egenda kubanga erabika tebagenda kukyusaamuko ku plan eyafuluma gye buvuddeko ku butya bwe bagenda okubanga bagaba vaccines zino. Njukira nti bagamba nti abantu bagenda okusooka okutunuulira beebo abagezaako okutaasa obulamu bw'abantu abalala obutafa kirwadde ekya COVID-19 omuli abasawo, abajjanjabi, abavuzi ba ambulance n'abalala abeetaba mu bantu baneeno butereevu abalwadde ba COVID-19 olwo balyoke bazzeeko baneeno abakozi abalala gamba nga abasomesa abaana mu masomero n'abalala bwe bati ab'enkizo. Kati bano abantu ba bulijjo be bamu ku bajja okusembayo nga n'abakola mu makolero bamaze okuba nga bafuna. Abamu bagamba nti engeri vaccine eno gyegenda okugabwamu si ya bwenkanya naye ekitongole kino ekya FDA kigenze mu maaso ne kibaanukula kigamba nti bannansi bonna baagalwa naye ate wali abo abeesaddaase ku lw'abalala be balina okusooka okuba nga bafiirwako. Era kizze nga eggwanga oba olukalu olwa Africa nolugenda mu maaso okubanga lugezesa kye bayise COVID treatment clinical trials etandikidde mu nsi 13 clinical trials batandise okubanga bagezesa eddagala eryo erya COVID-19 mu Africa ensi 13 ne Uganda yaffe mweri batandikidde ku bantu 2,000 okutuuka ku 3,000 amawanga nga Burkina Faso, Cameroon, Ivory Coast, mulimu eggwanga erya DRC, Equatorial Guinea, Sudan ate n'eggwanga erya Kenya naye nga ne Uganda kweri ensi ziri 13 zonna wamu bakise anti-COVID study bagenda mu maaso okustadinga ku bantu abo abalina mild symptoms nga tekikyamaanyi nnyo okubanga babagezezaako eddagala eryo erya COVID-19 oba oliawo gayinza okubeera amawulire amalungi gye bujjeeyo nti ensi zino nazo za Africa zeefuddeko nnyo kubanga eno study ekoleddwa naye ng'ate esimbiddwa mawanga g'ebweru bagezezzaako okuleka nti basooke bastadinge balabe clinical trials kugezesa eddagala eryo oba liyinza okubako efficacy yaalyo liyinza kukola litya singa baba likubye omuntu liyinza kumutangira litya oyo atalina nnyo bubonero bw'amaanyi obw'ekirwadde ekya COVID-19. So bakisa tropical medicine and international research institutions ezigenze maaso okubanga ziwomemu omutwe mu nteekateeka eyo ey'okugezesa eddagala eryo. Bannaffe ab'Obungereza nga batadde abantu okugenda okujaguza ennaku enkulu ate eyo mu ggwanga eri America aba Centers for Disease Control and Prevention bo bavuddeyo ne basaba bannansi ab'eggwanga eri America ti newankubadde tuli mu nnaku kaakati oba tugenda kutandika ennaku ez'okujaguza oba ez'essanyu tekyandibadde kirungi muntu kuva mu maka ge kugenda mu maka g'omuntu omulala kuba toyinza kumanya kiki ky'oyinza okujjayo eyo. Basabye nti bwe kibeera kisoboka bakole nga omu ku b'ebyobulamu bwe yagambye e Bungereza nti babadde bamanyiridde ekintu eky'okubanga batabagana boogera ne bannaabwe okuyita ku mitimbagano. Kakati bannaffe ab'eggwanga eri America bagamba nti bwe kibeera kisoboka ensonga bwezityo bwe zandibadde kubanga waliwo n'abantu ab'enjawulo abaweebwa oba abakwata contracts ezo okutambuza ebirabo ti oba olina omuntu gw'ogenda okuwa ekirabo abo bandibadde bakitwala kuba wekituuka wali eri ku mulyango kyangu nnyo okukidisinfectinga kiroke kituuke ku muntu ono okusinga gwe lw'onaagendayo mutabagane ne baneeno ate nga naawe olina abaana abato bo bwe bati bwe bagamba nti ebimu ku binyumu bwe babadde nga beetabamu mu nnaku zino enkulu bandibadde bagira babireka ku lw'okulwanyisa ekirwadde ekya COVID-19. Well, tugenda kugenda mulamwa gwaffe kubanga tegusukkawo nnyawo era gwekuusa ku kirwadde ekya COVID-19 bwe tunda bannaffe abali ku nguudo tugenda tunuulira Uganda yandidda mu muggalo ogwokubiri. Minisita avunaanyizibwa ku byobulamu ebisookerwako omubeezi Dr. Joyce Moriku Kaduchu ono minisita ate nga mbaka omukyala owa disitulikiti ey'e Moyo
onaku olwajja badde awalipota agenda maaso eri comprehensive ku kirwadde ekya COVID-19 tumiddeta mu ggwanga erya Uganda tulina abalwadde abasoba mu mutwalo gumu kanaana twakafiirwa abantu 186 ate nga basobodde okusimatuka ekirwadde kino basukka akanaana yagenze maaso naga nti embeera nabo eyinza okuba nga bayinze nga minisitule oba gavumenti okutwaliza awamu bo bannasayansi bebawabula gavumenti ku kina okuba nga kikolebwa baga nti bandizaayo eggwanga erya Uganda mu muggalo ogwokubiri ate oguyinza okubeera omuzibu ennyo yaga nti Uganda ehedinga ku cases eza COVID-19 oba waliwo omuyaga ogujja okuba ate omukambwe ennyo kubanga kigenza okutuuka nga n'amasomero abaana abaddayo ate amasomero agamu gakwatiddwa ekirwadde ekya COVID-19 n'agamba tebajja kuggala amasomero ago kubanga embeera eteekeddwa okubanga esigala nti abaana abo contacts babeere nga babatracinga then abo abazuuliddwamu COVID-19 babeere nga babawa attention eyetaagisa tukafunulirawo tulabe nti eggwanga erya Uganda lyagenda mu muggalo gwasooka ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogwa March netutambula mpolampola okupaka kumpi mwezi ogw'omukaaga ogw'omusanvu eyo okugenda mu maaso okubanga bataawuluza ebintu ebimu bw'otuuka mu kibuga Kampala abantu batono nnyo abambala masiki abantu bangi nnyo abali mu kibuga naye abatono nnyo bambala masiki bw'ogenda mu campaigns abantu abasinga tebambala masiki tebanaba mu ngalo era ebiragiro bya COVID-19 tebabigoberera twebuuza nti omuggalo ogwasooka gwali gwa kutracinga COVID-19 yali atambula atya yali avaawa era kyazuulwa nti abantu abaali basinga okuleeta COVID mu ggwanga erya Uganda baliva bweru wa ggwanga ekyo ne bakimanya ne tusumaama ne tuyimirira ne tulaba ne tweggalira so kati embeera eno ey'omuggalo ogwokubiri tugenda tulabe yeetaagisa teyeetaagisa mukadde kano ki ekiyinza okuba nga kikolebwa kubanga bo bagezaako okugamba nti baagala kukendeeza concentration ey'abantu wakiri abantu babanga basigaddeko eka ne baggala ekibuga oba oliawo abantu ne bakendeera bali mu kibuga oba obubuga oba oliawo naye n'ebyobufuzi ate nga bigenda mu maaso oleete omuggalo kitegeeza ki ate ku roadmap y'ebyokulonda kyetwagala okutunulira olunaku lwalwe bannaffe bana bayiseemu tujja beegattako naye katugire ffe nga tugenda mu maaso okubaganya ebirowoozo naye katusooka tulengera minisita oyo n'ebiragiro byawadde olunaku olwajjo n'okutiisatiisa oba si kutiisatiisa oba ekiragiro ekiyinza okujja gye bujjako eyo eggwanga erya Uganda okudda mu muggalo ogwokubiri ogwa COVID-19 then tugenda kudda twongere okubaganya ebirowoozo nti omuwendo gw'abantu abagenda okufa COVID-19 gwandiyongera mu ggwanga olw'omuyaga omukambwe ogujja. I want to tell you the truth. We have not yet seen COVID situation. We are just starting to see. We are yet to see worse than what is today. Minisita ebyobulamu omubeezi avunaanyizibwa ku bujjanjabi obusookerwako Dr. Joyce Kaduchu Moriku agamba gwa kutaagula nnyo abakuze mu myaka. Of Uganda, it is yet to come. At the beginning of this pandemic, we've been hearing about the stories in Italy, USA, South Korea, all those countries. We've seen mass graves. We've heard how people were really getting this virus. That time we thought Uganda was not getting closer to such stories. Ategeezezza nti waliwo disitulikiti ezitanafiisa mulwadde wa COVID yenna wadde nga Kampala ali mu katyabaga kanene. Registered any case of COVID-19. Indeed, it is true. From our statistics, almost all the districts in Uganda have registered a case or two or many of COVID-19. But only 9 districts have so far not registered any case of COVID-19. This does not mean that they are free of COVID-19. Perhaps there is already community transmission taking place in those districts. Akirambise nti waliwo abayizi abawera abazuulidde maaso okulambika agambe nti we are yet to see tatiisatiisa agambe ayogera mazima nti we are yet to see ekikambwe ekisinga ku kyetulabako kati ntitwagenda okuggalawo nga tunafiirwa muntu n'omu twaggulawo nga tuli mu 10 kati abantu abakafa 186 as of now, as of yesterday abantu abadde bakalangirirwa ministry ne government okutwaliza awamu naye agambye nti tugenda kulaba emirambo naye bino byayogerwako ko n'ekitongole ekya WHO namawanga ageebwe nti Africa bali bajja kulaba emirambo ku streets ez'enjawulo basinzirira ku bwavu bwaffe
n'obujega mu mpeereza n'embeera yennyini balaba nti empeereza yaffe yakijega nnyo. Health system zaffe ez'amawanga ga Africa agasinga zaali nnafu nnyo ne balowooza nti oba oli awo nti cost ey'okubanga bajjanjaba omulwadde wa COVID-19 amawanga ga Africa agasinga n'embeera gye tusulamu ebyensula mu Africa bibuliramu ddala kubanga jjukira nti ekirwadde kino kyali kiva ku muntu omu okugenda ku mulala. Naye olunaku lw'eggulo President Emmanuel Macron yayogeddeko eri bannansi b'eggwanga lye erya Bufaransa. Yagenze okwogera n'abantu bano nga eggwanga erya Bufaransa olunaku lw'eggulo lyafiiriddwa abantu 592 955 be bakwatiddwa ekirwadde be bazuuliddwamu kirwadde kya COVID-19. Eggwanga lino liri mu kujjanjaba abantu akakadde kamu 94,889 ng'abawonyeeko bali emitwalo 15 14,679 be bakawona ekirwadde kino. Agamba nti amabaala cafe ne restaurant bikyali bigali paka mu mwezi ogwa January tebigenda kola ki kugulwawo kati. Naye ate ensonga eya Christmas agamba nti agala bugenda okutuuka nga go amaduuka theater ne cinemas nga bigule kubanga abantu balina okugendayo balabe ate ebimu ku bibaleeta mu mood oba ebibaleeta kakamwenyu mu season eno gye tugendamu eya Christmas. Naye ate ayawukanamuko oba bajeri be bamwawukanako ab'ebyobulamu bagamba nti kino eno kya bulabe nnyo kakati awo yembeera enzibu era nga bwe tukirabye e Bungereza bali eri bagamba abasawo ab'ebyobulamu bagamba nti wakiri Christmas era yandibadde ku mitimbagano nga bwe tubaddenga kubanga bo balina culture yaabwe ey'okwewa ebirabo bagamba nti era tubaddenga mu muggalo nga tukola ki kubanga bagamba nti end of year party is get together ne bano batidde nti COVID ayinza okweyongera kubanga agenza okutuuka already abantu baddenga concentration y'amaanyi bw'ogenda mu kibuga abantu bangi buli woyita abantu bangi kati n'abantu abava eri for shopping abajja okugenda okugula ebintu by'okukozesa for Christmas season etandise festive season etandise Christmas ne end of year obaga obubeera waawo biki byonna nolwengera twagenda mu muggalo oba bwe twali mu muggalo abantu baali batya nnyo COVID bwe twalengeranga cases ezaabeeranga mu Spain, Italy bafudde 9 bafudde 8 bafudde 5 ng'olengera abantu abali ku ventilators bayambibwako bali 17 bali mu ICU ng'embeera nzibu nnyo nga buli Munnayuganda atya bwe twasumaama ne tuyimirira ne tutunuulira ng'era abantu president bwe bagenda okwogerako eri eggwanga tumulanga sabbiiti namba bw'aba nayogeranga lwakubiri olujja tutandika lwaleero president ajja kwogerako eri eggwanga omulundi ogusookera ddala president ajja kwogerako eri eggwanga omulundi ogwokubiri nga buli omu atega n'agula amanda n'agula buli kimu n'akola buli kimu okulabika nti alinda president okwogera eri eggwanga enteekateeka ez'okuzza mu muggalo abantu bangi cases zizze nga zeeyongedde lwaki abantu baganye okubeera complacency eyo evudde ku ki ne defiance nga wali mu kusooka tu abantu bagondera ebiragiro byonna ne tweggala ne tugumiikiriza naye kati owulira abantu bagenda mu maaso COVID taliyo abantu balina ebibozibozi ebitanyuma bwe boyise mu kibuga eyo nolina omugaa ayambala mask tereza mask naaba mu ngalo noli nga waakiri alwana n'omukuumaddembe okuyingira mu dduuka nga bamugambye katuwa ka sanitizer kokka naye nga takakkiriza waakiri agaana okuyingira mu dduuka. Bw'oba ojjukira bulungi ekirwadde kya COVID-19 kino nga president yakalangirira omuggalo nga bw'ogambye twali tukitya kyali tekinaba kujja mu Uganda nga tetumanyi bwe kinajja tunaaba tutya bwe kinajja tunaatambula tutya tunaasurvivinga tutya eyo yentiisa eyasooka bannayuganda bwe baatandika okutegeera obumu ku bubonero bw'ekirwadde kino ekya COVID-19 ne batandika okubira ab'ebyobulamu ne badelayinga okujja okupiikinga abantu abateeberezebwa okuba n'obubonero buno abantu ne basigala mu bantu oba oluusi abamu ne balimba ab'ebyobulamu nti owaaye munnange nga sinagenda ku bantu ba bulijjo kansoke n'ab'ebyobulamu abo bwe badelayinganga okujja okupiikinga abantu bano omuntu n'abeerawo n'ogamba yi bannange naye nga jjukira nti ebiro ebyo balinganga batulagako ebifo ebiteekeddwa okwaisolatinga abantu ebifo ebiteekeddwa oba oliawo okujjanjaba abantu bano nga tewali kibaddewo ne tutandika mpolampola okufunayo abalwadde twagenda okulaba
ng'abalwadde baffe yagenda tolowooza na kulowooza nti oba alina covid. Bannayuganda ne batandika okukompeyaringa abeeri ambulance zikaaba bamuteeka ku buuma oba bakola ki. Kati ministry yaffe y'ebyobulamu yali erina kutandikirawo. Yali erina kutandikirawo kunnyonnyola bannayuganda njawulo ki eri wakati w'abalwadde baffe engeri gye beereetamu na njawulo ki eri wakati w'abali eri be batwalanga waliwo okutyawo waliwo ne stigma yali yenga y'amaanyi nnyo. Ojjukira cases ze baasooka okusanga bandowooza kayunga eyo omusajja ndowooza ekyalo kyonna almost kyadduka ne bwe yawona waliwo obuzibu nti abantu bano okubakkiriza mu society bwe babanga bavudde mu karantiina okubakomyawo nga society badinayinga era minisitule yakola kinene nnyo okusomesa abantu nti bannayimukkiriza abantu bano tuba tubajjanjabye baba bawonye naye ng'abantu bakola ki nga badduka misinde naye nga si bwe guli kati kakati ekintu ekyo kyajja mpolampola. Bw'otunula covid mu ggwanga erya Uganda mungi nnyo. Lwaki ngamba nti mungi nnyo n'okusinga zino cases tuweebwa nti bw'obanga tukebedde bantu bonna nga tulina busobozi bukebera bantu bonna mu ggwanga erya Uganda okumanya abalina covid bali bameka. Then kati bw'ogamba bugambi nti Uganda erina obukadde 4 oba 42 naye nga tusobola kubakebera bonna tusobola kugenda maaso n'owa figures no nga nti covid yekka ali mu ggwanga erya Uganda yono cases tulina emitwalo 1.8 ku bukadde 42 bw'Abannayuganda ng'olengera ebyobufuzi bigenda maaso mu ggwanga. Toyinza kungamba nti omuntu waba akubye lwali erimu abantu 15,000 muyinza okubulamu omulwadde wa covid omu. Awo wonna mu kutambula awo genda maaso badduka badde eno badde eri omuntu yava e Kampala ne covid bw'abanga atambudde ennaku 14 n'azimalako incubation period eyo neggwako naye ng'akyatambula bw'abanga yali asymptomatic kitegeeza bw'aba atambudde ennaku 14 ng'asigala campaign yatambula ava wano nadda wali naye ng'ate talina protection yonna gy'alina atambula talina masiki tanaba mu ngalo naye ng'ate ali mu nnamungi w'omuntu gwagenda maaso okubanga sinkana abasiiga. Toyinza kungamba nti awo tayinza kulekawo bantu case emu bweti contact emu omuntu omu case eri confirmed ya covid n'ayingira mu bantu abalala bonna empewo gye bassa bonna ogenda nga badduka bayimba bakola batya muntu ku muntu bwati toyinza kungamba nti tulina omutwalo gw'omukanana gwokka kubanga gwe tusobodde okukebeza bwe tuyinza okugamba nti ze figures eziwereddwa naye nga batuba tugambye nti test and treat test buli muntu okubanga bamukebeza Uganda covid gweyina kinzizaayo wali eri weekomye nti abantu baneeno balemererwawo ku ntandikwa okunnyonnyola munnayuganda lwaki abalwadde baffe babeera mu state eyo. Kibi nnyo okubuusa amaaso akantu akatono bwe kati kati twali tukyali awo ne batandika kati okuteeka ekkomo ku kutulaga bye baali batulaga isolation centers ne treatment centers ne baba nga tebakyabiraga tuba tuli awo ne tulaba ate abagamba nti temukuŋŋaanya bantu mwewala abantu ng'ate bo bakuŋŋaanyiza namungi waki w'omuntu era still ne batatuwa explanation ematiza ku kiki ekibaddewo. Abantu awe batandikira ogamba nti covid ono takola ki beetonda taliyo anti okwetonda kyawukana kukumbuulira anti kyengamba nti tebalina kye bakola negamba nti beetonda bwetonzi apology kuba twogera ku byobulamu yeetonda olwa muwala we kye yali akoze anti era bw'oneetondera ng'omaze okwasa flasiki yange tekitegeeza nti ogizizzaawo byawukana ebyo ebibiri weetonze nze nkusonyiwe naye ate neetaaga okunywa caayi enkeera nkole ntya kati ebyo byawukana so ekyo bwe kyatandika okuba nga kibulamu abantu ne batandika okugamba naye kati tuba tukyali ku ebyo oba oliawo nga tugumyemuko ne tulaba ttiimu y'abagenda okuziika abafu ng'etendekeddwa ne twongera okutya tuga owange President analo yayogeranga mukambwe nnyo mugati munaba ku bafu mugenda balaba anti kakati mujja kufa obukambwe bwa president butandika okuvaayo bw'ogobera speech ze mu ntandikwa teyalinga mukambwe naye obukambwe bwa president nedda wali obukambwe yabukola bannayuganda ne banyiiga byokusiba entambula ebintu byagenda nga asiba abantu banyigirawo obukambwe yabulagiraawo kakati okunyiiga kuno
president ebintu abisibye tabigula naye ate tulaba bekikwatako nga bakola opposite tebatunnyonnyola gwe buli kanako ogamba omwana tovaawe waka yafuka tovaawo waka luyimba tomunnyonnyodde bw'avaawo kiki ekigenda omutuukako gy'alaga waliyo ki oba ki kakati obwo obunyiivu obwali mu bantu bwe bwaleeta reaction eyo president n'alyoka alaba abantu nti tebacomplyinga nabikoze na biragiro biteekeddwawo kati naye ng'omuntu alumirirwa abantu kwe kutandika okuvaayo ne statement ezaki ez'obukambwe ttiimu etendekeddwa okuziika abantu tugenda okulaba omuntu omukulu mu paalamenti yaffe yateekebwamu obeesiga abantu nga reportinga ku flo nti embwa zaziikudde omulambo kwegamba statement eyo yalinga ennyangu first case ey'omuntu eyafa ttiimu yakatendekebwa embwa emuziikudde bannayuganda ne batandika ogamba bambi omuntu yabadde ayawukana n'ekitooke kye bayigiddeko oba obitegeera anti bagamba ettaka lyali bbi kakati ekisookera ddala nabo baali ndowooza batya kubanga sayansi yali tenaba kuzuuka nnyo nti omuntu waba afudde tasobola kusabuka kibi nnyo okutwala omuntu mu ngeri ya bulijjo nti otamanyi bw'atyo bw'ali bw'oyogera ku training tulina abantu ab'enjawulo abaziika abantu wali olabyeko abakola ku kuziika abantu nga babatutte mu kitundu gundi ne baziika omuntu n'aziikulwayo ate yali covid eyo yali covid kakati kitegeeza then bye twali tuwulira byali biraga nti omulwadde wa COVID-19 bamuziika mu kinnya kiwanvu tebaali bagambye bo baali batya nti obuwuka buno buyinza okuba ng'obwebola busobola okusigala nga busaasaana kati omuntu asobola okuziikulwayo embwa oba mukoka oba omuziise fuuti mmeka wansi tarayini gye baziikamu baziikamu ettaka lyawo mulimanyi naawe bwe twogera ku training sigala ne bwe basima tekigenda wala ntandise nkugamba nti kibi nnyo okutwala omuntu mu mbeera kale ezo na mistake tuzitegedde ze baakola bwe twogera ku training tusoke tukwogereko katono training otraininga muki kuziika kuziikani afudde mufu wa covid afudde ki COVID-19 we protecting otya bwoti ne bwoti omufu omuhandolinga otya nti bwoti naye toyinza kubuusa maaso ogenda kuziika mufu nti wa nti muttaka muttaka ettaka lyonna lifaanagana nti nedda ekyo kye tuyita training ate awo waali wazibu nnyo kubanga baali covid twali tumutannyawo twalengera n'obwana obwaliwo nga n'enkumbi bagisaba wa neighbor baali bazze okukola ki naye olwokuba bo beesabise kakati awo ndowooza nawo enkwata y'ekintu ndowooza packaging erabika nga yakubwamu ebituli naye fine byonna byaliwo ensobi ezaakolebwa zaaliwo naye kati tuzze wano tugezaako kuluka mbadde ngezaako kuluka lwaki kaakati kiriwo ekiti nti kaakati bino byonna munnayuganda bw'amala okubiraba tuyingidde akalulu n'ebirala ebyaliwo awo obumyufu bwonna obwo bwatambuliramu mu bumyufu bitambudde twali tutudde wano ne ngamba nti n'ebino ebigenda mu maaso ng'akakiiko k'ebyokulonda minisitule y'ebyobulamu omukulembeze w'eggwanga tebabikonda eminza okutwaliza awamu biyinza okuleeta obuzibu kubanga tewali ngeri gy'osobola kugamba nti oli muzadde kati maama wange tasobola kundeka nga bwe nkulu okuva ku mwezi ogusooka paka ku myaka 18 nti anja mutandika nga asukka 18 kuba waba ategeera aba yeesalirawo wenja okumubuulirira awo oba olimbye kaakati kavubuka ono ow'akalulu mu bibiina by'obufuzi akamyufu ako kaali koogera kyamaanyi nnyo ku kalulu ka mwami byabakama kubanga singa si kakiiko ka byakulonda obumyufu bwandibadde tebwetaagisa naye lwakuba nti kino kyekyanjula kyali kyetaagisa okuba nti ebitongole bino byonna okuva ku ntandikwa nga bikola ki nga byogera ku kintu kino omukulembeze w'eggwanga yavaayo nga munnakibiina kya NRM n'avumirira ebimu ku byali bikoleddwa mu kalulu kano naye ate tekyamala minisitule y'ebyobulamu kakati abo bannayuganda bwe batandika okwebuuliza Dr. Jane Ruth Acheng eddoboozi lye nga libuze Mama Corona kiri eri kye yakola eri kimufudde nga talina moral authority oba ate awo byonna bitabuka Mama Corona bw'agenda mu byobufuzi kaakati awa nti byalaga ne bitabuka butabuse bantu nakiva bw'agenda eyo kyalaga nti Corona amuvudde mu ngalo kati waliwo neyeeyise taata Corona jo wano nti Mama Corona bw'aba ali eri taata Corona abeera eno ekintu kikwatagane tukikwasaganye so kaakati olaba ebintu ebyo naye tulaga wa kubako tugamba nti omugalo gwasooka fine gwali gwetaagisa COVID-19 oba coronavirus tetumanyi bbanga lyagenda kumala mu ggwanga
tutumanyi omuggalo guno ogusuubirwa oba oguteekebwateekebwa okuleetebwa ugenda kumala bbanga ki bw'abanga COVID-19 tagenda kubanga nti agenda kubeerawo as long as omuggalo gunaguleeteddwa nti ogunaavaamu COVID aveemu omuggalo gwetaagisa ewammwe waliyoko ku mbuzi oba ente ng'okula tuli balunzi wazitwalako ku ttale okulya zeeyisanga zitya ngezimu ziwalira naye nga bw'ozituusayo zizira okulya nga ziri omuddo ate bw'ogenda ozikimayo ne ziba nga tezikyagala kulaki kuvaayo situation gye tulimu omukulembeze waffe Yoweri Kaguta Museveni suubira nti kakati y'omu ku bantu abakyamanyi nti COVID gyali era bakyasinza okumutya abamu bagamba nti amutya lwakuba jjajja waffe buffe tuli bazzukulu mbuye ensonga lwaki amutya naye kakati be bamu ku bantu gw'osobola okusobolako n'ogamba oyo ku kya COVID takola ki tasaaga kakati eno situation gye tulimu efaanaganako omulunzi atwala embuzi ku ttale embuzi eno emulaga nti teyagala kugenda kale tugamba agiwa mazzi kunywa mulaga nti tejja kukutamamu naye ng'ate ennyonta ekola ki egiruma naye ate bw'etandika okunywa oba bw'ebala okukkuta esiima ebiro bye tulimu kati we bituuse bya kuggyayo omukono ogw'ekyuma akakiiko k'ebyokulonda kamala dda okuyisa guidelines akalumwe kalina okutambulira SOPs yonna buli institution buli department buli business buli muntu sekinoomu amanyi paati ye gyalina okukola ki okuzanya kakati we bituuse kati okwewala abantu obutakoona kakadde kubanga kakati we tubanga tutuuse mutwalo nga gumu kanaana kitegeeza nti baneena abatannaba kukeberebwa ennaku ze tutambuddeko nga bw'ogambye bo bangi abali mu communities ez'enjawulo bangi bayitirivu naye olw'okuba nti Katonda alina ekisa kye yatuteekako nti ogenda okulaba olusiga kale nabadde munafunafu awo wegendeeza abantu abamu bafa ne bagamba kale yagambye nti omutwe gumulumalumamu awo kiba kitegeeza yalina ebirwadde ebyali munda oba byataazuula ffe tetulina kajanja akasimanyi general body check up okukuba kwonoona ssente kati nze tambule gende kati mu ddwaliro omusimanyi ngenda sasula 200 bankebere buli kimu abiri ago gamanyi yene bwe giba 500 zimanyi olaba omuntu alwala bulwazi musujja n'agamba musawo nina 3 njiizaayo eddagala nange ngende kakati we bituuse nze ndowooza nti omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni akwate buli kitongole kyonna guidelines ezaafulumizibwa ebere directive campaign yafuka teeka tugambe nti kakati ye aveyo mu office ye ey'obwa president kati campaign single candidate ane wamuli awulere nga after nomination ngayogera yayogeramu nga president ate nga candidate byali bibiri president nga nja kukola ku bakandidate bannange abanajemera ebirego bya COVID-19 okuva we yatandika akalulu yasuulirira eggwanga ku nsonga ya COVID talisuuliranga byalaga nedda walaga ayogera ku COVID yali waggulu n'agamba ojjukira nti njogera ku biro ebyokumulindirira nti president agenda kwogerako yali waggera ku sange nekibaki akalulu kamuwuuba naye kekadde abantu abategeka speech za president Museveni okwebaza abakyasonda abantu bawaayo nga beeyagalidde baba tebasuubira butaala ebyo byaggwa bakyasonda bawaayo munnange abagamba basalako omusaala emyezi gyali emeka teginaba kuggwako n'ogwe gwennyini kati aveeyo nga pulezidenti w'eggwanga ategeeze nti akakiiko k'ebyokulonda kampeyini kasalawo tizirina kuba vaco kitegeera zitambule bwe zityo nga pulezidenti mu kapasite anti kakati bano bannasayansi basinziddeko ebyo byonna kampeyini zalina kuba vaco teziri vaco 200 mu bijemedde ekikubo kijudde naye nga mateeka Kampala ina ajudde bwomugenda yona ajja mukubira bululu mwajudde Uganda ina district 46 district ziri mwenda zokka ezitali mu COVID-19 zitanafunayo case n'emu naye nga bano batambula tetumanyi oba batuuse ne muzino omwenda ogenda okupererezaayo obululu tunagenda otuuka mu January okulonda akalulu nga ndowooza bamaze eggwanga lyonna kitegeeza nti mu Uganda yonna district zonna zijja kuba zifunyeeko case eya COVID-19 kitegeeza kyawo nti embeera tugikutte tutya erimu ebyobufuzi erimu festive season erimu okuzza abaana ku masomero bannayuganda bagenda mu muggalo teri ataakubwa muggalo kubeere nga weeyitaano kujjako ababedde abakungu ba gavumenti waliwo abakifunamu eri abakifunamu gwe gwali muggalo gwakubba era nga kakati bagamba nti neera kiddemu
abakisabirira okudda kuba mugano olaba n'ensenene zagenda mugundi mu lockdown e Masaka tezinaddayo teri asabirira muggalo guno kukomawo teri aligwagadde anti kakati okwewala omuggalo kyekiri kyeŋŋambye nti twandibanga tulimu olubuzibuzi oba oluteetete batutwala ku ttale kulya naye tulaba nti tetwagala kulaki kati okwewala lockdown ebintu ebimu ebikuŋŋaanya abantu abangi biddeyo nga bwe byali planned originally. Naye kakati tunuulira tulina scenario tis conflicting. COVID-19 bwe tugenda mu muggalo si gwe gujja okuwonya COVID-19. COVID-19 tugenda kubeera naye as long as myaka oba ebiri oba emeka teri amanyi. Bannasayansi bagezaako nti omwaka ogujja oba oliawo wonaba ekituukiddwako ekya vaccine. Gye tumanyi nti obaina yaffe eno bannasayansi mu Uganda banaba batuusewo breakthrough zaabwe eza COVID vaccine. Naye kati bwe tugamba nti obuggalo si gwe genda okuwonya COVID-19. Kubanga era twali mu muggalo COVID yagendanga maaso okuluma abantu abalwadde babeerangamu naye nti ekiyambako nti mu muggalo bwe tuba tuli mu muggalo concentration nti abantu abangi ennyo bakendeerako nabeeranga muli waka wammwe nosobola naye ng'ate awaka ogenda kulyawo ki abantu baakubwa nnyo mu muggalo guli ogwasukwa ne bagamba katudde twekubeko enfuufu olaba conflict ndote eriwaawo bwe mbaggala tebajja kulya embeera egenda kuddamu ya muggalo bwe mbaggala tebajja kuwona COVID-19 omuggalo si gwe genda okujjanjaba okumalawo COVID-19 amasinzo gali gaakaddamu n'ennamba zibale zakwongera okuwera okiraba abantu balina enteekateeka ez'okuzzayo abaana mu masomero January balina festive season zigenda okubanga zitambulizibwamu n'ebyobufuzi okutwaliza awamu awutambuletamu eyo bakita muzungu akita bangrang ebeera nti disturbances ziri wano kino kiri wano kino kiri eri byonna okubigattagatta awamu okulabika nti embeera etambula nga tetuzze mu muggalo abantu babazze batya ebiragiro bya COVID-19 kubanga n'ababekwasa bennyini ate babimenya mu maka agamu tewasanganga muzadde ng'akugira omwana nti kati togenda wali kuba tejokoma okugira omwana oleeta ebizibu ebirala agamba kampande wano eddusu lino okomewo nga likaze olyoka olaba akanvaamu so kakati kitegeeza nti omuggalo si ye solution gavumenti yeetaaga ssente okusooka kubanga bajeti yaffe yayita tulina sustaininga bitundu 7 ku 10 sente zirina kuva wano mu ggwanga kati bw'olangirira omuggalo kiba kitegeeza nti okendeezezza abakozi abagenda okubanga ate bagira akasente akagenda mu ggwanika tugenda kusigala nga tusabiriza gye tugenda okwewola batubanja tulina ne bajeti endala ezikola ki ezifuluma zino za radio ministry y'ebyobulamu ekyetaaga biki n'ebirala ebifaananako ng'ebyo so kakati ekirina okukolebwa president akozese entebe ye obuyinza obumuweebwa ssemateeka okuzzaayo ebintu mu mbeera mwe birina okutambulira bwe babeera bagamba nti entambula y'olukale twasalawo nti erina kutambuza abantu bwe bati ate balina okugoberera bino wammanga bakakase nti bigobererwa byagwawo baabata ebitabo birirudda bye babagamba akakiiko k'ebyokulonda bwe kabeera kasiperinga nti kampeyini zino teri kuwuubira bantu teri kukuŋŋaanya bantu mugende ku radio mugende ku TV mugende ku mikutu mugatta bantu kubanga tukkirize tugaane ennaku zineene entono abantu baneno ze bakampeyinizeeko ne mu bitundu gye batannaba kutuuka abayo balaba nti baatuuka ekisookera ddala abantu baneno bwe batuuka mu bantu gye bagenda okusaba obululu nze siraba kyamaanyi kye bakolayo okujjako abantu okubalabawo okucreatingawo environment eyo sinnaba kuwulira muntu asuubiza ekintu mu ngeri egguka gye bagenze basuubiza ebyuma bya kooko ebyuma byaki anti bw'ongamba ebyuma bya kooko bigenda kuva mu bbanga omusaala okuba wakakadde abakyasi ezo si manifesto z'abantu ezo ekisookera ddala bw'otuuka mu maka ng'omukyala abaddemu afumbye emyaka 15 nga tazaala gwe bw'otuuka tosuubirizaawo mwami nti munnange ngenda kuwa balongo olina kusooka kuketta mbeera eyaviirako n'obutazaala oyinza okuba n'ekizibu n'okola ku gundi kuki anti kakati ekyo nakyo kizuula mu kuketta omwami ayinza okuba nga ekizibu obanga omukyala kyekyali ekizibu kati ate gwe bw'ojja n'osuubiza balongo nange bw'osuubiza ngamba banava mu bbanga tosobola kunkubako kyamagero kyakungabira ssente zesikoleredde abakulembeze baffe njagala basaba ekintu kimu buli gye mugenda Bannayuganda mubamanyise nti COVID-19 gyali tuyambeko gavumenti okubanga eteeka mu nkola ebyo ebiyamba omuntu wa bulijjo
kati njogera ne bannaffe abali ku ludda oluvuganya gavumenti okuvuganya gyekuli naye tukuteeke wano eno mu kalulu tukujje mu service delivery. Ministry y'ebyobulamu bwe kiba kisoboka nasaba era nkyasaba mutulage ku isolation centers, mutulage ku treatment centers nga temutulaze balwadde sibe tubanja naye situation eriyo tugirabe nga yo mwatulaga ku ntandikwa ng'ebifo bimaze okubanga biyoyotebwa. Munnayuganda ajja kifuna mu mutwe ti covid gyali. Tutunza kubanga tusukka olunaku olwaleero tugamba nti buli Munnayuganda amanye ekyokukola, buli omu akola obuvunaanyizibwa bwe, bannabyabufuzi batuukirize obwabwe, gavumenti etuukirize obwayo, ate ndowooza omuggalo guyinza obutaba nnyo gwa mugaso mukadde kano mu mbeera ng'ekonomi eteekeddwa okutambula nga ne covid agenda mu maaso. Balonda kuteeka nteekateeka ya njawulo kulabika nti batangira naye bwe baba nga birina biganye then omuggalo gujja kugenda maaso naye nga guyinza okubeera ne impact ntono nnyo okulabika nti guddamu. Buli omu amanyi tuddayo new naye birabika nga biganye. Tubagaza akaseera akalungi mbeere bulungi tufunekiridde wano Apollo Tusime kajja ate abatwale maaso mu nsonga z'ebyobufuzi mbeere bulungi.